Alaba Emikolo nembaga kano akadde kenyini ko badolindide okubangula ba program eno webale nyo webale ddala unangenze Sharita mtawe okujikutusaako era nga nkugamba nti nsaba Allah akusasire mu kyosinga okubeera ng'oyagala era munaye program eno obeerawo olera Sunday essaawa 11 paka ssaawa 1 naye munange banaffe abalungi ennyo betwagala ennyo abateeka ssente mu program eno be banaffe aba Radiant era nga balina Radiant anti-dandruff akujamusituka Radiant Brace Spray n'omuspray nga mukaviiriko ne kaddabuto ate Radiant hair shampoo munange n'omunaazisaamu embiri zonna zibeera nga zitukola bulungi nnyo olunaku olwaleero tina emikolo gyaffe ebiri era nga mukwano tugenda kubeera nga tugendako emuyenga tugenda okulaba omwami gwe bayita Patrick Kavuma ng'agenda ne mukyala we mwana w'embaale bamuyita Kayinza Catherine ate ne munange ewe tunavaayo tugende ekiraka gye tugenda okulaba omukyala nabutono small size small slender bamuyita Nalukwago Dana ng'agenda n'omwami we Makumbi Ismail. Era ne mukwano nga nkugamba tugenda kubanga tusookera Muyenga naye nga ate tetunakusookera Muyenga bazadde b'omugole omwami bagambe bannaye omugole omukyala tumwagala nnyo Sharita sookera ewaffe munnange tulina ebintu ebyenjawulo bye tugenda kubanga tusiibuza omwami olwekyo tugenda kusookera Najja Nanfumbi mu maka g'omwami gwe bayita Kaju ate oluvannyuma twolekere emuyenga nga amaka ago close yonna yonna yaabwe bagiyita wanende ya close nga muwala waabwe bambi gwe bayita Catherine Kayinza mwana w'embaale baatuzinidde Dodi seeta omwana afaanana baba we bannange oluvannyuma nange nga agenda kubeera nga ayanjira omwami we gwe bayita Patrick Kavuma omanyi omukolo engeri gye bagutamuzamu nga bawala bwe bali abato omukolo bagututte mu ngeri ya kito ate nga babadde flexible nga tebakuliriza nnyo nti afe owaffe tuli bagisu buli kimu kirina kubeera kya bagisu ate n'omugole omukyala nagamba osobola okubeera nga tuyambadde engoye nnyingi naye ate nga buli lw'oyambadde lusinga engoye nnyingi kye yakoze ali simple ali intelligent ayogera bulungi bambi omukolo gwatambudde bulungi wamu n'omwami Patrick bambi ebintu bye yatutte ddala byabadde bijja mu mukyala we kankulaga omukolo gwabwe bakyala ba mikolo n'ambaga ne banaffe aba Radiant nkwagala okubulirira ne munange tekubeera ku ludda lwa mukyala kwokka wabula n'omwami abeera asazeewo okubeera ng'afumbirwa naye bamubulirira ensonga lwaki omwami Patrick Kavuma bamubuliridde bulungi era naye ne yeetegeka eno wasi omukyala kyetutayagala okumuyisa obubi oba okumubonyaabonya tukusiibudde nyalobere mukakamu nze mama we ndi mukakamu n'ebigambo olimu binnema okwogera ebyange bikomyawo okuze twagala okusabira omukisa gw'obuzadde emikisa gy'abajjajjaabu tukuwerekere ogende owasa omukyala okole amaka amalungi okole amaka ageyagaza agatya Katonda ate agawa ekitiibwa ne kabakawo tukusabira byonna byemugenda okwogera byonna bibeere weewaawo twagala kukomawo n'amawulire gaga nti omukyala bamutuwadde tukusabira amaka ago gabeere amaka ageegombesa banno abalala abajja okugoberera obeere n'amaka amalungi omukyala abeere mulungi omuyise bulungi namama bwakubulidde nejjajja mukwano okyali mukulaba emikolo n'embaga olabye ebigenze maaso mu nnyumba bannange ddala bya buwangwa era ddala omukolo guno guli very organized kakati no nange nfunye akakisa okuba nga nleeta omugole omwami nga tetunnagenda tukyali wano kugamba kyamusiibula basiibula bebi agenda afune bebi munne si kyekyo sibyetyanne sebo bulungi nyabo sibyeta nyabo bulungi sebo ebale kutuuka ku lunaku sebo ebale kunsabira nyabo amanya gaffe amanya gange nze Kosofat Kavuma
Esebo. Gamba ku baana nga ndi mwana mu maka gano nzaalibwa omwami n'omukyala Bukedde era nga tubeera wano Najja Nankumbi Wamala Road. Bambi naye wobadde ngobeera Era we mbadde nga mbeera oba okyaliwo ne kakati. no natandika okukola ne nvaako katono nange netandika obulamu bwange nga maze okusoma. Tudescribingire Kathy. Kathy muwala mulungi ekisooka sijja kikweka. Ndaba kati oli mukuba kafaananyi kaawo. Kathy muwala mukozi akola butaweera buli kyakwatako aba alina okukijjako omukono ng'amaze. Ate Kathy mwana wa ddiini, mwana amanyi Katonda we era atiira ddala Katonda we. Ate mwana mwesimbu atyaba abantu abakulu abassaamu ekitiibwa ate asika emikisa. Alina emikwano mingi eminene. Abantu b'owulira mu Uganda muno abanene baseroma bonna egyo mikwano gye babishopu simanyi na gy'abajja gamba nange ndaba nga amanyi okukola emikwano ate omukisa ogwo ajja gusika ate nange ngusise okumuggyako kati naffe tugamba n'abaana baffe bajja kuba baana ba mikisa era nga basika ssente bakozi kuba mukozi. Kale mukwano kati bwe mumaliza okwanjula mugenda tandika kubeera mwenna oba nedda munaye tukera kusooka kubeera ffenna kuba munaye tutya Katonda waffe ate nga twetegekerera embaga kuba embaga teri wala. Tusuubira nga 29 Novemba jaba batugatta bufumbo obutukuvu era tuliyinza ekiseera ekyo kasaba bamala tugatta bufumbo obutukuvu ngaawo tutandika mugamba nnyabo report on duty. Report to the desk. Esebo kale sebo leka tukuleke munnange tukwesunze wali senga nga wakujjayo tukwesunze ng'oyambaza Kathy empeta yangusibiddeawo. Amina. Olowooza agenda kufulumira mugomezi ki nga yakala ki? Bampaddeyo ka hinti mu lemon green kati simanyi na lemon green wafaanana kati kaninde. Muleze yakayimba. Kayimba kenyeza omuweereza oli wange. Olina kalayini kosobola omuyimbiramu oba ffe tukakube? Mujja kakuba. Lwaki tomuyimbiddemu bambi olaba nti eddoboozi oli erisinga katono nnyo. Oli wange ne wali nkuba ebiga tujja kweyongerayo. Mwebale nnyo ssebo. Naye mwebale Bukedde TV okutwagala amaka gano n'okuba naffe. Amiina. Kwebazeyo abantu babiri. Okusooka nakwebaza mami kubanjagadde gamba n'ateekamu amaanyi mu kino kyengenda otandika ne daddy kuba tasitopinze kubanga era naye ankeberako ne maama Alisi mukyala abaddewo nange kutegeka emikolo okuba nange gamba ne baganda bange bansabidde esaala tezikoma amaka gano buli lunaku baadde basabira Kavuma abe bulungi. Ne Kathy sijja kusembayo kumwebaza kubanjagadde. Mukakase nti omwagala tunula wali mu kamera. Kathy tewali kirala. Talya Kathy. My chocolate. My chocolate, Allen. I love you so much. Yeah. Bambi, thank you. Mwebale kwagala nabo. Kaleba. Koza yagala sose baby ki? Baby girl. Rachi girl. Mama netaga dawari. Ozewo. Kale sebo. Tuyanza nnyo bambi. Tukagaliza birungi byerere naye buli kimu tukiraba nga kiri mu Mukama era kiteeko tambula obulungi. Bien se fona ansi atwalo moyo bera molinda linda tanada wecha masimune kuba manye jali osanga wali nage wendi laba bueno nyeno neri ngasimulaba amunda bitamu gambe simulize Wenjagala, when I see my oh, not to say, oh, mama to say.
bulijjo abaana bato babaterako obuyimba ne bajja nga bazina bano bwe kye bakoze basizewo kubalaga creative dance ono yabadde mulungi era nga yanyumidde abantu ababadde ku mukolo gwa Patrick ne Kathy. I have come to sing this song out in praise. Paise wano okumanya kugamba nti okeya weziri nze sittanka neninza kulo naba kwana wale wale timaziwanike kwana wale Quanta wale. Quanta wale.